Tuombe ku puzzle katuntu je tulabe ngeje tumalirize ensonga eno. Ruwa bagenzi kuba bombi bagenzi. Baluyita kirabe ebiiso. Nenduzanyamwawo. Ngamba naye ate nze uno lwa puzzle lwensoso okuwulira tebanga abagenzi bayoza. Ngabe banjo. Zanyira no mu bagenzi. Bate tonde terabizibu. Ne family zaabwe ziri nenako naye. Tetwa gwegwe mulimo gwo naye. Olimba lunayimbye baluyita Irina we lulio kamye baluyita batya kirabe ebiiso azanja ulo era bw'owulira ekyanganyisa y'olulimi Oluganda ebigambo ebyo bikyukamu oluyimba luli lwali lw'abantu babiri olwange lwatya muntu omu era wonsangidde wano nva ku embasa ya South Africa genda kwetondera famire ya Lucky Dube nawulidde mu kali akantu kati ngenda Soweto Kwazulu Natal kati mwenna muina kati ogenda Soweto kola ki kwogeramu ne famire ya Lucky Dube akabasanze nalabye ebbaluwa okusooka teweerabira bakikuba abakifunamu waliwo abakikuba bakirwana eri puzzle tumusuuze mu nkola yakugoba tabulwa kyakola ki kyakusuuza kinene kirimu abakuba liri puzzle kirimu abakuba Irina lwaki mu bakazi bonna yasazeewo Irina tebalwana nti kuddamu luyimba bino mpalana za luyimba liwali twazzeemu anti bagamba nti wazze wakoze olwakatolo bwama ebiiso nze nayimbya Irina ate n'ekirala ebigambo Irina we tobyawula manyi divorce obwongo bwo bukole wasomako ekirala ebigambo by'olulimi Oluganda lulimi Luganda lwatandikibwawo bajjajjaffe mu byasa bye tutamanyi ofuna bigambo biganda teri abina kuvunaanyizibwa jjajja waffe Kabaka Kintu yabireeta wano mu Buganda kati tetulina okuddayo twetegereza endagaano y'olwendo eyogera ki tukomye bonono munango okujjukizaako omuyimbi Jostede yeebakako ekatwawo lwaluyimba lwa Eli Wamala naye nze puzzle mukwano gwange ankatwama yagamba omuyaya tava muki muyaye munne nze ndi tiimu puzzle naye amateeka ekituufu kisigala kiki ate kati wano ndinga pulezenta ekisooka okusaagirira nga kungi nnyo mu ngeri abayimbi gye baddamu ebiyiiye by'abannaabwe mwe mukwatiddwa omukisa nti puzzle yazzeemu asobola n'okuddamu ensi nemanya nti ekoze eki waliwo omwana wamuyita Bibi Zanda yaddamu oluyimba lwa Wiipolo Bbanga mulamu muzibu oluyimba olwawangula awaadi ezo kuliko best East African gospel song luba ne best male East African song mu Kora Awards oluyimba lunene lwa ddiini n'aluddamu ngaddamu atendereza oba kunywanjaga. Now my question is abayimbi kiki ekituusa abayimbi obutarespectinga biyiye by'abannaabwe kubanga omudidi gw'abayimbi abaddamu ebiyiye bannaabwe tubamanye muwendo mu ggwanga muno nga tukijje bwano tusobola okidiscussingera ku puzzle ne tukivuga